Leero tugenda kutunuulira ekimera kino kye bayita engabo ya kabaka oba engabo y'ekyalo. Ekimera kino kiriko ebyewuunyisa bingi nnyo mu nsi yonna gye kiri, naye okimanyi nti eggwanga lya Mexico erisangibwa ku semazinga wa obukiikaddyo bwa Amerika, ekimera kino kumpi kibeezaawo eggwanga ddamba erya Mexico olw'ebirungi ebingi ebikivaamu. Nze Bambala za Busimakula, omuvubi omulunnyanja okuva wano e Kalangala mu bizinga by'Essese, nga olunaku olwaleero njagadde twogere ku kimera kino ekiyitibwa CACTUS. Kino kyenjogerako olunaku olwaleero, era ndowooza emabega wano okiraba kinene ddala. Ekimera kino kyetugambye nti kiyitibwa engabo ya kabaka oba engabo y'ekyalo, mu luzungu kiyitibwa CACTUS. Kiwandiike CACTUS, era kigwa mu lubu lw'ebimera ebiyitibwa succulents. Succulent kiwandiike NCU CU LENT, osobola n'ogattako S. Ebimera bino ebiyitibwa succulents bibeera n'enkola etakwatagana na bimera ebya bulijjo, okugeza nti mu mbeera eya bulijjo ebimera byonna bikola emmere. Emmere eyo bigikolera mu bikoola ebya kiragala. Mu bikoola ebyo mulimu obutuli obutono obuyitibwa stomatas. Stomatas buno buli misana bweggula ne busobola okuyingiza omukka oguyitibwa oxygen, nga omukka guno byeyambisa omusana okusobola okukola emmere gye binaalya. Omanyi abantu n'ensolo tulowooza nti tuli bagezi nnyo, neffe fekka ffe tutasobola kwekolera mmere. Ebimera byo byekolera emmere yaabyo, neffe tuli bamulya nnimire. Ensolo zonna nebyo ebimera emmere bikola nkole. So emisana obudde olukya nga ebimera obutuli buli obuyitibwa stomatas nga bweggula, era bwe bweggula nga buyingiza omukka oguyitibwa carbon dioxide, nga bweyambisa omusana bwe gwaka nga bikola emmere gye binaalya, n'emu nga bigitereka mu mirandira, mu bikoola, mu bibala. Ffe nga tugenda nga tufuna ebyo nga tubirya nga tufuna emmere, ffe tuli bamulya nnimire. Naye ebimera bino ekika kino ebiyitibwa bisucculents bikola emmere nga byo obutuli buli bu stomatas bweggulawo kiro. Kitegeeza nti ebimera ebirala we bifulumiza oxygen emisana nga biyingiza carbon dioxide okusobola okukola emmere, ate bino byo bisucculents byo ekiro lwe biggula obutuli bwabyo ne bitandika okuyingiza carbon dioxide nga bifulumya oxygen ekiro, ate byo bisobole okwekolera emmere yaabyo. Wabula nga mu nkola eno ekimera kino kiyite engabo ya kabaka oba engabo y'ekyalo oba CACTUS, emmere eyaakyo tejja kukolebwa ate okutuuka enkeera ng'omusana gwase. Kale kitereka oxygen ono mu ngeri yaakyo, ate ne kimweyambisa olunaku olw'enkya ng'omusana gwase kisobole cycle
ey'okkola emmere okugga obulungi. Ndowooza ggwe omuyizi eyasomako kiyitibwa photosynthesis. Photosynthesis kiwandiike PHOTOSYNTHESIS. Eyasoma ku photosynthesis gwe omuyizi otegeera bulungi kyenjogerako nti yengeri ebimera gye bikolamu emmere yaabyo ate ffe gye tujjayo oluvannyuma ne tulya. Naye kino kyo kirina kye bayita reverse photosynthesis kubanga kyo kikola kiro ate ng'ebimera ebirala byonna emmere yaabyo bigikola budde bwa misana. Olw'okubanga cactus oba engabo ya kabaka oba engabo y'ekyalo terina bikoola, bino byolaba si bikoola, kino kibayita siteemu ekiti, yo okuva wansi okutuuka waggulu terina kikoola, bino bakiyita siteemu. Ebyandibadde ebikoola byabyo gafuukamu maggwa gano, era ekimera kino kisangibwa nnyo mu bifo ebikalu ddala, naddala mu ddungu. Ndowooza bwe njogera ku bamanyi ensi eri eya Mexico mukimanyi nti nsi ya ddungu nnyo. Y'ensonga lwaki bwe tunaba twogera ku Mexico nja kubuulira lwaki ekimera kino kivaamu kumpi byonna ebyetaagisibwa mu nsi ya Mexico. Kale olw'okubanga succulents ziri ze twogeddeko zibeera zikuuma amazzi mangi nnyo mu mubiri gwazo, kiziyambe okubeerawo mu biseera eby'omusana ne mu bitundu eby'eddungu. Kati kyo photosynthesis waakyo abeerawo mu siteemu eno, so si mu bikoola. Era kyova olaba nti okusobola okukendeeza ku kufulumya amazzi byo obudde bwe bubeera bwe bukkakkana cool ekiro, nga photosynthesis stomatas eziri mu siteemu eno nga zeggulawo nga zisobola okutandika okukola emmere. Kisobole okuba kubanga ekiro omusana teguba mungi, so ng'ekimera kyonna emisana omusana bwe kiba omungi gye kikoma okuggulawo stomatas, gye kikoma okufulumya amazzi amangi, ate kino kyo kyagala kukuuma amazzi gaakyo nga gali munda. Ekimera kino kimanyiddwa nti kirina kiyamba nnyo mu bulamu bw'omuntu. Okusooka kiyamba nnyo mu kutambuza omusaayi, kikendeeza ku kibayita blood pressure, mpozi n'ekirala kijjamu amasavu agabeera mu misiwa, olwo omusaayi ne gusobola okutambula obulungi, n'ebirala ebifeefete ebyo ebibeera mu musiwa. Ekimera kino bw'okyeyambisa kikendeeza nnyo ku bintu ng'ebyo. Wabula naawe omuntu anywe nnyo ku twenge, kino kiyamba nnyo ku hangover. Ne sina kyokka, kikolebwamu eddagala lingi nnyo eriyamba ku lususu lw'omuntu kye bayita skin care. Kale ndowooza tusaanye naffe wano okukyettanira nga bwe ngenda okulaga bannaffe abalala naddala ab'eggwanga lya Mexico be bakyettanira ennyo ekisusse. Nga oggyeko era ebyo bye nkugambye, neera ekimera kino kirina enkola esobola okujja obutwa mu mubiri gwo, ng'oggyeko biri bye nkugambye. Mu ggwanga lya Mexico bwe weetegereza flaga
bendera y'eggwanga lya Mexico, ojja kulaba nga ekimera kino olw'ekifaanaganako nga kino mwekiri mu fulaga eyo. Eno kiyitibwa erinnya erya Napoli. Napoli ekitegeeza ekimera ekiriko amaggwa. Bano nno bo bannaffe bazze bakyeyambisa okumala ebbanga ddene, era emmere enkulu esinga mu ggwanga lya Mexico kyekimera kino n'ebirala ebikyefaananyirizaako. Tusobola okugamba nti wano ng'ewaffe bwe twettanira amatooke, bwe twettanira emmere ewooma ennyo, muwogo, lumonde, oba enva nga wano bwe twettanira enseenene, ebyennyanja, ennyama, fengi waffe bwe twettanira amasiinya kawoomera. Bano bakifumba ne kiriibwa ng'emmere, era bakifumbibwa mu nfumba mpitirivu nnyo mu ggwanga lino erya Mexico. Nkusaba ggwe omulabi wange, kebera samu ekigambo cactus use in Mexico, ojja kulaba bino byenjogerako. Naye bakifumba mu nfumba nnyingi nnyo mu ggwanga lya Mexico, era ggwe yali atuuseeko mu ggwanga lya Mexico ojja kusanga nti emmere mu restaurants nnyingi ola abantu basaba Napoli, Napol, Napoli, emmere ey'ekika ekyenjawulo, era waliwo ne kye bayita cactus meat, ennyama ekolebwa mu kimera kino. Naye ng'oggyeko ebyokulya, ekimera kino kikolebwamu omwenge, ebika byonna. Nkugambye ekika kya bbiya bakikola mu kimera kino, ne bakolamu ekika kya wayini mu kimera kino, ne bakolamu soft drink mu kimera kino, ne bakolamu beers mu kimera kino. Naye tebakoma ku kirya waka wokka, naye era bano bakipaakinga bulungi ne bakiweereza bannaabwe abali mu mawanga amalala abaava mu ggwanga lya Mexico. Era bw'obeera ku mawanga eyo nga bava mu Mexico n'ofuna omukisa ogulya oba ogunywa ku bikoleddwa mu kimera kino, gw'obeera w'amaanyi nnyo nnyo, kubanga ebintu bye bakikolamu bigula ssente empitirivu nnyo. Naye sina kyokka, mu ggwanga lya Mexico ekimera kino bakikolamu ebintu nga biogas, okufuna amasannyalaze agasobola okubabeezaawo. Naye ebintu ebisassalala ebiba bivuddemu ate bakolamu ebintu bingi nnyo, omuli ebyeyambisibwa mu kuzimba, omuli ebintu nga engoye, ebikolebwamu engoye ze bambala, ebikolebwamu engatto, ebikolebwamu ebintu bingi nnyo, entebe, amadirisa, enzigi be bakozesa ewaka, saako ne kapetisi ze bakozesa ewaka. Kyenavudde kugamba nti ekimera kino kumpi kibeezaawo eggwanga ddamba. Wano ewaffe mu Uganda kino ekimera tubadde tetukifaako nnyo, naye abantu mu kiseera kino batandise okutegeera engabo ya Kabaka oba engabo y'ekyalo, naddala mu kwejjanjabya. Naye ndowooza naffe tusaanidde tutandike okukitunuulira nga tuvudde ku kwejjanjabiza, tutandike okukiryanga ng'emmere, kubanga buli lw'okiryanga emmere ofuna, omuzungu azita benefits nnyingi nnyo, nga tuweetaagisa kugula ddagala likoleddwa mu kimera kino. Kale nze nga omulwanirizi w'obutonde bw'ensi,
njagadde olunaku lwaleero ntunuulire ekimera kino ekiyitibwa engabo ya kabaka oba engabo y'ekyalo. Ekimera kino kibeerako obuntu buno bufaanana nga obubala, naye obuntu buno oluvannyuma bwe bufuuka ate ekintu kino kiraba ekirinyanga ekibaawobaawo ekyegasenga olupapula. Kiriko n'ebimuli ebyo byenkulaga, n'ebimuli ebyo byebintu bikoma ku kubeera ku kantu kano bwolaba gwe tekyeyongerayo kugamba nti kyo kinaavaamu ebibala nga bwolaba fruits endala bwe kivaako ekimuli nga kikola obuntu buno obulinyanga obubala obwo butono. Oluvannyuma obubala obwo ate bugenda bugaziwa ne bufuuka kino ekyalo ekigazigazi, ate ku bwo ne kumerako ebimuli ebirala era ebinaavaako obuntu obwo obulinyanga obubala. Kyo kale kigenda kigaziwa naye nga tikyekutuddeeko, naye akantu ako konna kojjako bw'okatwala n'okasimba wonna kamera era ojja kufunamu ekibala ekinene nga kino kyenkulaga olunaku olwaliro. Nze Bampala za Busemakula, omuvubi omulunnyanja okuva wano e Kalangala mu bizinga by'Essese. Tusinkane nga nkuletedde ebisingawo, naddala nja kuleetera ekimera ekiyitibwa ekitembe, nkulage ne bannaffe abakirya, mmere ey'amaanyi ennyo ng'abantu balya enkolo yaakyo, n'omuteteme gwonna bagulya ne bagumalawo. Tusinkane omulundi ogujja.